Trillioni 29 ku mbalira y'eggwanga eya trillioni 5.2 mu miliyoni 7 ze zisuubirwa okukunganyizibwa ekitongole URA nga zino zeeyongeddemu trillioni 4 okusinziira ku z'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde ogwa 2022-2023 anti URA yaweebwa obuvunaanyizibwa bwa kunganya trillioni 25. Kino kitegeeza nti abakulu mu kitongole URA bateekeddwa okutema empenda ku ngeri gye bayinza okujja ensimbi zino ezongeddwamu. Mu kukubaganya ebirowoozo, John Musings akkiriza ebyawugirwa omukulembeze eggwanga nti bakyalemereddwa okusolooza omusolo ogumala. Bw'atyo n'ategeeza nti bakwongera okutema empenda ku ngeri gye bayinza okutuukirizaamu omutemwa gwabwe mu mwaka gw'ebyembalirira omujja 2023-2024. Kati omusolo guno gwe mulaba guli mu bika bibiri ebinene. Waliwo gye tuyita direct tax. Eyo ofuna nyingiza, olina omulimo osasula peeyi eba direct tax, pay as you earn. Olina edduuka erikuleetera nyingiza osasula income tax. Bw'oba olina individual income katugambe nga ba consultant ajja wano n'ayogera ne bamuwa ssente osasula individual income tax. So eyo ebeera direct tax. John Musings agamba nti tekinologiya w'omutimbagano n'okufaayo ennyo okulaba nga bannansi bawandiisa emirimu gyabwe bye bigenda okussibwako essira. Ensasula gye tutaddeko y'essimu eya *285# bw'opaakinga bodayo kati ng'omaze kufuna emitwalo y'ebiri n'osasula essente ezo ng'okoledde ku simu yo teri ajja kukutawaanya. Musings agumiza abawi b'omusolo nti si betefutefu okubatulugunya olw'okwagala okuweza omutemwa ogwabaweebwa nti era si bakusuula bizinensi zaabwe. So bw'oba olina ennyumba yo mu Kampala ogipangisa miliyoni 1 ng'ofunye essente ezo osobola kusasulako emitwalo 12 n'oba omaze. Eyo bagiyita rental income tax per earning per month. Minisita omubeezi owa guno naguli mu minisitule y'ebyensimbi Henry Musaasizi asibye bannayuganda obuteevuma kuwa musolo kuba gwe gweyimirizaawo eggwanga. This indicates an all-inclusive budget involving stakeholders responsible for making critical economic decisions in this country. Omubaka wa Parliament mu masekati g'ekibuga Kampala, Muhammad Nsereko era ono asomozezza abakulu mu kitongole URA wamu ne minisitule y'ebyensimbi okuteeka ssente mu bintu ebiyambira awamu abantu bave mu kwejalabya. Okuyiga okutuula n'abasuubuzi okumuga nti Lubega wali oleeta konteyina 5 kyekibaddewo amunnyonnyole nti munnayo omusolo gw'omubi nnyo kakati batuule nabo bagabe gwereeta ebintu bw'otunda nga bw'otusasula naye oli okusooka okuwa omusolo kireesa abantu bonna okugwa mu bizinesi kubanga abamu be bavuganya ate tebaguwa. Abasuubuzi nabo basabye gavumenti okuzza ssente ze bakuŋŋaanya mu bitundu gye ziva n'okugonza ku buwaayiro bwe bayitamu okubajjamu omusolo. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze. Those willing to pay will benefit.